weewaawo nga bwe twalagaana nga tugenda titujja kukyusaamu ziizino zindeese nate nkomyewo ekiwologoma eno mu bitundu by'ekira akalagaani tekajja buli kannabakakasa nti omulimu ogukolebwa wano bwe gunaaba nga guwedde bulungi nja kubeera nkomawo. Program Zzimba Naffe, nze Solomon Kaweesa. Tukomyewo ndoozo olabye ensereka abasajja bakoze omulimu gw'amaanyi nange ne ŋŋamba nti nja bookya ebibuuzo banampulira. Kakati mpozi nga tetunaba kugenda nnyo mu maaso nga tubeebaza okusubscribinga n'okulaba abantu abalaba awo enamba ezo ze tuteekako nkwegayiridde z'oba okubako mulimu ebirango ebiba biyitamu tokuba ku ya kirango ab'ebirango batandise okomplaininga naye mukube ku nnamba ezo ze tusoma wano ze tulaga awo tusobole okugenda mu maaso n'okuba nga tukola omulimu guno. Kakati njagala Mwami Lubega ababuuzeeko kuba yenna nnyini mulimu yenna mulaba musanyufu abantu babuuzeeko. Kyeyanze nnyo Mwami Kaweesa. Tubaaniriza mwenna abatulaba abasubscribinze okuva twatandika okulaga naawe bangi basubscribinze ku page zaffe ez'enjawulo ate nga abantu b'amaanyi. Tubeeyanza nnyo mwenna abatufollowinze abakomentinze nga mukomentinga bulungi naye nga ate n'akomentinze obubi tumwaniriza lwa nsonga mwe tuva ne tukola ki ne tutereeza waabakoze ki waabapointinze. Amannya Lubega Jime okuva mu kampani ya High Energy Electricals bano nga basangibwa Nansana ku kizimbe Nansana Business Center omwaliiro ogwokusatu lumu namba C9 oba gwe we nalina ayagala okujja okulaba ku material waffe gwe tukola ng'ow'enzigi tusangibwa wali nabweru okuliraana n'amafuta ga Toto. Bw'obanga ova Wakiso Kachiri osoboka ku mafuta ga Toto ag'ennabweru n'oddako eddwaliro eddene ennyo erya Care International then ate awo n'obanga otuuka ku kampani yaffe oba ku fabrication center yaffe eya High Energy Electricals. Bano tebakoma bukomi kukukolera nzigi n'amadinisa na gates bagala proofings wabula bano bakukolera amasanyalaze okuzimbira ebizimbe nga bw'olabye kino ebyamaanyi ddala arcades oba oyagala kuzimbira rooms 3 oba oyagala kuzimbira y'amaka tetufaayo bayenkanirya n'oba otugamba kisenge kimu oba olina ensonga lwaki oyagala ffe tuba tukukolera so tetuzalawa mu income mulimu gwonna gwe tuba tufunye tugukola tufa bakula. Kakati leero oli happy abantu bamaze okulaba ebimu ku bifaananyi ensereka gye mwasereka mu lwe twajja wano nali neebuuza omusajja beepanka bwepansi omulimu guno bagenda gukwasaganya batya nga ndaba essanyu lyennyina kuba bangi babadde tebakisuubira. Omanyi mulimu omuntu abatunuulya n'abawa omulimu naye ng'agamba naye munaagukola naye naffe kati essanyu lye tuyina lingi nnyo nti n'ekirabo twakiridde dda lwakuba otuuse leeti ngambye mwasaze embuzi temwali nzenze yabadde emolowooza erayira omusajja yaba twalidde ey'okumaliriza ne tulya n'ey'okusereka kati gwowoza mbuzi abasajja ffe batulaze eddiba naye kale mukama bw'atyo bwageze. Kakati omulimu guno twagala mututwale step by step. Nze natuuka ndooza bakomerera oba we twajjira nga ndaba kijja kubeera kizibu. Step mwatutte ziriwo okufaananya roof eyo nga bwerabise mu bifaananyi. Kikulu ennyo kuba kusooka kusoma pulaani yaayo n'ogikuguka n'otakola gwe kikyolowooza. Kyekisingira ddala nti otunuulira nnyo nti era mu kusereka eno ennyumba kaŋŋambe nti pulaani ebadde ennyondo yakubiri ku mulimu guno kuba jjukira tools ezisinga okozesebwa wano ebeera nnyondo na tape measure naye kati ate ffe ne pulaani ebadde tool nti nga buli woogenda osooka kubikkula lupapula wano wano yagambawo ki nti tuweta bwe tuti nti fuuti mmeka oba mita mmeka oba sentimita mmeka n'opima ekyo kyennyini kyeyakola ki ky'oba olaba nti bw'otunuulya 3D yayo terina njawulo. Kwegamba mwakijjeeyo twakikubye kati buno obulala bwendabye mukyagiragirako oba ojja kumaliriza bumaliriza. Bwe tumala okuleyingako amategula gano tusembayo n'emigongo egigenda girookinga
emigongo gibanyonyole gye gikulaga kavale engeri gye katambulamu akasolya engeri bwe kityo era nti musobola olaba nti ewamu mulaba we bwawedde layini yeeraga bulungi nti eno etambula bweti naye wali tutanaba giteeka era wakulaga nti waliwo ekibulawo yesebo omuntu ali eyo alaba kwe gaba kyewuunya bwewuunya naye baagala okumanya challenge ki eyinza okubaawo okuseresa amategula gano nga gye muli eyo muwanika kiina challenge nene challenge weri nene kyova olaba nti si bangi nti bagamanyi yes nti osobola okusereka ogenda okutuuka ku layini eyokusatu nga tekyakwatagana ne gye wakoze ki ne gye wavudde ate ng'olina kudda kwegamba ebeera obanga apanga puzzle nti oyinza okuba otuuse ku end gy'oggwera ne weesanga nti ate empiki gye wateese wali yabadde erina okugenda wano ng'olina kuddamu pangulula buto onoonye yabadde egenda wali kati ebyo byewala otya kubeera nga ekintu kye tukola kitukirinamu obumanyirivu yes nga sikukuraminga bangi badde batumanyidde wali mu kuserekesa amabaati naye kakati twabakubyeko challenge nti wonna we mututeeka tukola ki tuli flexible banaye eno ye high energy electricals nabagamba sireeta muntu nga sisoose kulaba byakola naye nammwe kati mwerabiddeko abasajja okusereka bakusobola abadde agamba abo b'amabaati Ettegula bakulaze Ettegula balisobola bwe kyolina okukola kubeesiga bakubira essimu eyo gy'olaba basobole okuba nga bakutuukako enno nze ebibuuzo nkyalina bingi ndabye gw'oyisa omugongo akammwe ndabye nga akatonotono bwe kati lwaki si kagazi ngeri enju gye nnengera wali anti kati wali tubadde footage gwe tubadde tuli mu kukwata abadde mu aerial view yesebo kati bw'oba ekintu okirabira mu aerial view oba olina kulaba maapu yaakyo naye nti ate bw'oba okisemberedde bw'oti okiraba nga kiri big nga kanyumidde nnyo nga kali waggulu tekayinza butakunyumira kuba bonna ne banneiba baagambye nti eno yabakizeeko kyova olaba nti ne bwe muba mugirabye yekyasinzewo obunene mu area ne bwe kaba kasolya ne bw'okwata n'otuuka ku mwezi ogenda olaba ennyumba zonna eziriraanyeewo era nga eno yeeyitamu lwaki choice y'amategula ago gye twalemeddeko si kugamba nti gye twalemeddeko naye twalina ekika kye twagala naye nga bw'omanyi nti wabawo ebituukawo ne tugamba katukozese gano yesebo naye ng'era amategula era byekyo ekika ekyasinze okukozesebwa kiraba nnyo mu bagagga eyo naye waliwo n'ekirala kano kavale bakayitaani kano akayiseemu ako akaliko obulayini bwe katyo oba muziyitaani nze pagolas ezammwe nga zanjawulo ku nju zendaba waliwo abamu bendaba nga bakonayo miti wali n'alyoka agireeta ati pagole yammwe ndaba ya musenyu kati twakyusizaamu nnyina sho yaffe gye twakola nga tusomesa ku bantu abakozesa ennyo ebintu abakozesa design zino nga bakozesa emiti bakozesa wood bakozesa plywood bakozesa waliwo zino boards so nti zituuka ekiseera ne kivunda mu kuvunda okwo kati yamusobola okirabira ku neiba kye yakozesa nti yakozesa miti naye era musobola ogiraba nti gyakola ki giwumbye langi yonna nebaddeko naye nti kati kano bw'oba okakubye langi yo ya yero oba okakubye silver oba okakubye eki kyonna ky'oba oyagadde kaba kagenda sigalawo yesebo ky'oba olaba nti kati twewala nnyo okukola omulimu ogw'akaseera ate tuli ddala tutereeza tukola omulimu ogugenda okuwangaala nga togenda kwemulugunya kwonna ng'okumpita nti jangu okomewo okole kino osanga oba ompa mulimu mulanga si kugina ekizimbe oba okulongoosa akafufu ku mategula gaffe yesebo nsobola okukeera n'enkoowa design ensereka gye museresemu nembayita nembagamba muyiyeewo ekirala tosobola gikoowa lwansonga nga bwe nabagamba ensereka eri waggulu eviira ddala wansi ku roots kati so tosobola oguma bugumi nayo mpozi ng'ogamba nti genda muzimbireyo akayumba akalata akalina luufu bweti nakondabe bwe nkasulamu kaba katya naye nga tewabaawo nnyo njawulo luufu eno era yemu ne luufu eri era ogenda sigala nga nebakayetya yemu so ti eno luufu tosobola gikyusa yesebo bwe muba mwalako amategula ago ndaba oluusi musoosaako akaveera
enkuba bw'etonnya let's say oba eriikinze n'eyita mu mudda amazzi ago tegasobola kuyita ate ne mu kaveera ako. Obuuziza ekibuuzo ekirungi kuba ngera bwe nagambye nti iffe tuwewala nnyo omulimu oguli temporary. Luufu eno era nga bwe mugenda okulaba ffe tetwayaze kaveera. Ffe tuyina akabaati ke tuyita plain iron sheet. Kenengedde mabega wali. Kakamasamasa nti ffe ke tuyalako. Newe buli baddi toligamba nti esiringi yino nti ate kati eyingiza amazzi. Ng'owekiveera bw'anaagamba nti kakati ekiveera kyakadde omusana ebbugumu kifunye lingi kyayulise munda enkuba ekola ki? Ffe twalako bbaati. Yesebo. Ako kakodyo ndoza nako kapya. Kuleka kiraya nti ngali contented n'ekintu kye tuba tumukoledde. Alime kuga sente zange balya zaabwe. Alime kwevuma kye tuba tumukoledde. But unless nga waliwo ekintu kyonna kyonna. Naye ng'ate twewala nnyo nti webeera percentage nti agenda complaining at least 50. Tulekayo at least 10. Nti kale ka complaining ku 10 kubanga ateri muntu ali perfect 100%. Sebo mwaraze perfection. Era yo weri. Wano ndabye emigongo mingi. Ekyo nakyo kiva wansi eno. Kiva wansi nti varies zino ze tuba tuzze tugibalidde nti egenda kubeera ne varies weziti obe kati so obukodyo okuggyeko mu kubeera n'obungi n'emigongo egyo okutambula nga mingi. Olaba nti waliwo bu angle obw'enjawulo kano kakola 90 ate kano ka 30 degree ate kali so kisinziira ku kiki muba temundese ku challenge ate egula tanka ennyingi ng'amazzi wawanukayo mangi. Kuba buli wamu weetaagawo wegafulumira kuba gajja. Anti kati ate awo wandibadde otwebaza bwebaza. Bwe national water ali kusalako ddi. Obanga oyina gw'ojjuza ne mu jjiiko. Kwegamba ennyumba gyekoma okuba n'emigongo nze mukisa gwange. Mukisa gugwo. Ne bw'oteekako tanka oba 3 oba 4 n'osima n'olw'omu ttaka. Enkuba ng'eno etonnya ennaku ogenda kukozesa mu kyeyaga tuuke nga gakyakola enkuba etuukeddemu ttonya ng'okyayinayo. Nga nwanyisa malwanyisa. Eyandinaabye ebaketi y'egundi oyagala naabawo kidda. N'eyokubiri lwaki anaabeemu. Baanamwe lwaki temukozesa mazzi ago. So kati waneeno bwe mumala okusereka nga buli kimu eri muyooyooseeyo bulungi what next? Kati twamaliriza okusereka oba tuli mu kufundikira tuddako steps zaffe ate ez'omunda okukola finishing kati nti tugenda kuddako step ya pipe work w'amazzi n'owa electrical era ffe bamu abamukola kuba it's a contract. Sebo so nti katugenda kuddako ebyo then tumaye tuddeko plaster. Bangi bandyebuuziza lwaki tugenda kuddako plaster ate nga tetunnaggala. Tugenda kukozesa aluminium. Oli bwe twalabako. Yesebo nti kati bwe tumaliriza okugamba nti kati tukubye plaster ne tujjukira aluminium taba wa kutemera mu bisenge wabula kuba kusiba ku surface. Then awo tubenga tetuteekayo bagala proofings. Yesebo so gye mitendera egigenda okuba nga giddako. Olwo bwe muba mukoze ekyo nga n'akasente weekali mba ngenda kwebakira mu bbanga ki? Kisinziira nga bw'ogambye nti nga n'akasente weekali kuba kati eno ennyumba okugisereka tutwalidde omwezi mulamba kati so nti bw'otunulya ebintu steps endala eziddako kati nga bw'onoogamba plastering ayinza otwala ng'emyezi 2 lwansonga tulina okuba ebweru tulina okuba munda ate nga byabwegendeza si kubaffa so nti kati lwafule bwe tugamba nti bbanga kiri ebeesigaza bwe banga nga twabala period kira nti mwe tulina ogimuweera najja n'atubuuza nti kakati wano weeri mugimpa mu myezi emeka tuyinza omugamba tugenda gikuwa myezi 5. Yesebo naye nga ate n'emyezi 4 tuba tusobola okukola ki okugimuwa naye nti twerekerayo allowance nti buno oba busigadde buno obwa panel beating obwo tuba tukyali mu time yaki mu time yaffe okubutereeza naye emirimu abantu gye bagenda okuwoona ogimalawo. Kati
ekyo kyo bakindekere siyinza gamba nti sijja gimalawo lwansonga tulina teamwork ennene nti kati wenjogerera tulina sites ziri 6 naye weebuuze eri baani abakolayo kuba kakati ate nga tebakyuka kuba kati baana ababadde basereka wano bewasangawo kati ate be bagenze Luweero ku nyumba yaffe eri gye baali baserekanga kyaki ate kati be bagenzeyo nti ate kati ababadde bali mu kukola eyo ababadde bali mu kusitula ebisenge kati ate bagenda kukomawo wano batandike ekikomera bagenda kuzimba kikomera ye twogereko ku kikomera abamu bwe baba bazimba ate asooka kikomera era byonna kuba kwewala safety kuba kati wano kyetwayambibwamu nti neighborhood bonna bakola kyova olaba nti maaso we twasibawoka ekibaati naye ng'ate bw'abanga atalina bagundi baneiba balina bikomera nga at least wonna akubawo ebibaati oba wonna n'azimbawo ekikomera bw'aba yeesobola nga kiranti wafona obeera oba ojja kukyetaaga kaakati kaŋŋendeko ku bantu bange abawansi bano abasookerwako abakubeeyo ekyeyo kati balabye Ettegula ne balyegomba olyaga akaweesa nze nga bwe ntera okugamba nze ndi wa rumu zange nga 3-4 bazizimbye Ettegula nditeekako etegera terina gwe liboola olaba ne toyi bagiseresa Ettegula ey'omugagga munnaye ne weeba ya mwavu nga ku nnyumba yalema Ettegula lyalema liteke ku toyi oleme kufa kyenda abantu bawe wakiri ewaka wali awali toyi y'Ettegula era oba weekoledde erinnya ekyo nkiraba so kaakati mulimu ebintu ebyewuunyisa kati ndaba mwatadde engogo wano kati wano omuntu pulaani ya tanka ogimuwa otya aleme kutta feesi ya nnyumba wano tewagenda beerawo tanka kuba already national water tumuyina waali awo amazzi gano singa twali tusobola osereka nga amazzi tegakka kyosanga kyetwandibadde tukola naye ngeri kiri ntekisoboka tugenda gasalya busalizi magezi nga gayiika wansi kuba ffe tetwetaagawo nnyo wano okukola kucongestinga guni space yaffe just in case nti abadde wakola tanka omuadvisinga kugula zino oba asime nyinza omuadvisinga okugula ezo lwansonga nti ate oyinza okutunulira katinga eyo nti osobola ogamba nti ozimbye boys court ezo noba nga ozimbye eza sirabu nga tanka eyo osobola ogiteeka waggulu n'okutta space nti osima underground tank nti eyo space eba efudde eba ekoze eki eba efudde yesebo so nti mjamu advisinga nnyo ogula zino eza plastic oba yakyuma naye nga si kusima luzzi naye kyeŋŋamba waliwo bendaba nga mu tanka yandibadde nga tanka etereka amazzi asimaawo wansi nga oluva mu ngogo eri gakulukuta gayingira ekyo kyeŋŋambye nti siyinza mu advisinga kukola kintu ekyo lwansonga nti ate ekyo kintu ebiseera ebisinga kituuka ne kifa lwansonga nti zituuka ekiseera ne zikola ki eri wansi ne zibomoka mu kubomoka kuno era ogenda kudda mu process gye wakola ki gye watandikirako so kyovola nti nze nagambye nti tutunuulira nnyo ekintu ekigenda okubeerawo permanent obanga there is simple flexibility nti kati tanka eyo eyonoonese kyangu nnyo ofulumya naye kakati wali ate mugenda kudda mu kutaganjula pasikalamu gwe mubaddemu kati awo so aguze kiri oba osinga naye nga tosobola mu advisinga agula ettanka kubanga ndaba national water teyesigika ebyo byonna byonna bigenda kuba bikolebwa naye nti kati tukyali mu construction naye nga tanka already weeri balunaba tutuuse ku gundi eri eyokuba plaster awo tujja kuba tuyina okunoonyeza amazzi gano gye galaga lwansonga nti wali we gali gayiika bwe kuyiika kuno gajja kuba gakulukusa plaster ate n'abakoze eki akubiddwa tubeyanza nnyo mwenna amanya Lubega Jime nga nviidde mu kampani ya High Energy Electricals bano nga bakuzimbira amayumba bakukubira plans bakwokyera bagala proofings garage gates ebintu ng'ebyo bigwa mu koyo ya fabrication oba oyagala kuwayalinga amasannyalaze twakyusamu mu nkola yaffe tetukyakoona bisenge wabula tukozesa mashini gwe wenna atiitira olw'okumenya ennyumba yo
ebintu twabikyusaamu high energy electricals. Obwo oyagala okutusanga tusanga wali Nansana ku kizimbe Nansana Business Center Omwaliiro gw'okusatu room number C9 oba notusanga ali ku workshop yaffe oba fabrication center yaffe eri ku Nabweru. Bw'obanga ova Kakiri Wakiso osookera ku mafuta ga Toto noddako eddwaliro eddene erya Care then ate ffe tusaagana ensalo n'eddwaliro ya Care. Oba gwe wenna ali ebweru osobola okutunanya ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo okuli Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. YouTube osobola okuba nga ogendayo gwe teekamu butesi kigambo high energy electrical ojja kuba olaba logo yaffe eri wano. Subscribinga, commentinga, likinga. Oba bw'oba oyagala otusanga ku mikutu gyaffe egya WhatsApp tuli ku namba eya 078 88755522 oba eya Airtel 074 083 073 nosembyayo 5. Ate eri gwe wenna ayagala osindika sente zo oba oyagala sente za kuzimba oyagala kuzisindika sente za inspection sente zonna nga kikwatagana transaction osobola zisindika ku namba eya 070 659 1655 enamba eri 070 659 1655 era amanya ga Lubega Jime bw'osindikako gwe manya sente zo mba nzireceivings. Yesebo weewaawo akadde nange nno bannaye kandiiridde empinga omukulu wange obaganya akadde keko kati gwe kyokola ab'ebweru totya onange osobola okunkubira bw'oba otidde okusooka otuukirira omwami nenkuliiramu ng'enjogera bweri nenkunnyonnyola byakola nemmala nemmukwasa bulungi n'osobola okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo ng'osinziira eyo ng'ate omwesize nga nange onneesize. Kale okutuusa omulundi oguddako nze nsudde olutembeeto.